Musibe mutya bannayuganda abatulaba musibe mutya bakyali baffe abalaba ne Coast TV nolwalero nyingiddewo ate nga nyingiddewo n'emboozi eyakabi nga njagala mbalamuseko baganda bange ate gigenda gitya eyo mwenna gye mussaako engalo njagala nkozesa omukisa guno neebaze buli muntu asubscribinze ku ne Coast TV mwade ekintu kyemukola ky'amaanyi olunaku lwaleero omuyimbi waffe owakabi ennyonza ye Uganda bamuyita Rema Namakula yes mumumanyi omuyimbi ono emabega kabaddeko mu past relationship ye n'omuyimbi omulala wakabi bamuyita Eddie Kenzo nga mu relationship eyo bambi yavaayo n'omwana omuto baby bamuyita baby Amal Musuza nga wenjogerera right now mwana mwala Amal yes kibabi bambi kikuze kyana kiwala kinyirira amabega kawo nakibaleeteddeko nga mukiraba nga kigenza okuwuga and right about now era nkikomezaawo Rema Namakula mabega kawo twakolako video bamwagiraba nga tubagamba nti Amal yaweza emyaka 5 ng'olwaleero Rema releasinze ebifaananyi bya birthday party eno gye twabagambako emabega kaawo ebifaananyi biri so colorful ebifaananyi binyirira bannaye kibebi kikuze bambi kikulidde ddala kati wenjogerera kirina emyaka 5 bweddu teyakagiweza emyaka gino 5 nti wakati alina emyaka 5 n'omwezi nga gumu lwaleero Rema video na postinga birthday party bambi extra gye bategekedde muwala we oba gye yategekedde muwala we Amal nga ku myaka 5 gino omwana gyawezezza babadde ku ssomero lye of which abaana banyumiddwa nnyo omukolo gwabadde colorful birthday party yabadde y'amaanyi bambi nga yo cake enyirira bunyirizi eyakabwasi eyina colors omwana ono bambi akuze Eddie Kenzo Musuza Eddie Satata we aliyo bambi musajja wattu naye ayo yakulaba ku muwala we amulabira mu bifaananyi naye ng'era emabega kaawo yayogeddeko we yabadde alaunchinga festival ye ng'agamba mu butuufu nange nandyagadde okulaba ku muwala wange kyekirooto kyange muwala wange singa abazze ku festival yange gye mba ntegese kijja kunzizaamu nnyo amaanyi nkube bannayuganda omuziki mbakuba omubimba sho etambulire ddala bulungi festival etambule bulungi yono nno gw'olabako muwala wa Eddie Kenzo bamuyita Amal Musuza awezezza emyaka 5 egy'obuto yes omwana akuze bambi wali kibabi bambi n'okusoma kyatandika dda kyekulidde kyeyagala bweyagaza yakoze keeki bamuyita Brenda era omulaba Rema yamulanze keeki nungi nnyo eri massive birthday party bwetyo bwe yabadde y'Amal ku ssomero ate nga nandyagadde nkozesa omukisa guno gwennyini buli muzadde ali eyo ng'olina omwana bakyali bange gana amagezi njagala nga baweeko kabuwi okitegera nti bw'obeera omuzadde ng'olina omwana okiraba ekintu ekyo omwana yenna gw'obozadde is a blessing mukama katonda abakuwadde ekyobugagga kiba kirabo is a gift from God n'olw'ensonga eyo nti omwana wo gw'obozadde yenna oba gw'oba ofunye osaanye ocelebratinge naye ng'okyali mulamu okitegeera obulamu buno olunaku kasa luyitawo weruti terudda kati n'omwana waba awekeseza emyaka oba omwaka gumu oba 2 oba 3 oba 10 oba 2 oba 3 it's better we celebrate these birthday parties zitegeeza kinene nnyo eri abaana baffe bannaye tetulinda kuva mu nsi ate tutandike kwejjusa nti bannaye ate omwana wange kale singa nabimukolera ng'omulabira eryo olwofuuse malayika naawe olaba mulabe okitegera ekintu ekyo so n'olw'ensonga eyo nandyagadde buli muzadde ali eyo gano nga bawabuwi omwana wo bw'aba awezezza emyaka newe guba gumu newe guba 2 newe giba myaka 15 mwesuulireyo kapate kapate ogula buguzi keeki ate kyekikola pate keeki soda nga kapate okaggadde bwe kityo so omwana omuterawo kapate n'anyumirwa ne banne n'acelebrate nga kirina engeri gye kimumotivatingamu era kirina n'engeri gye kibuildinga bond between omuzadde okitegeera n'omwana so n'olw'ensonga eyo birthday party ya Ama mugirabye baboninga bulungi ne maama we lwakuba kale kibulamu ddaddi naye tugenderaawo kutwali kyakukola Mungu bw'ati bwe yasalawo ne Coast TV kwoli nga njagala baganda bange nkozesa omukisa guno gwennyini mbasabe bannaye please buli alaba video eno nkimanyi guyinza obwako mulundi gw'ogusoose okubanga olaba video eno nkusaba obusabi bambi subscribinga ku YouTube channel yaffe eri ne Coast TV ate nga bw'oba subscribinze ng'onyize button ya red ya subscribe toweerabira bambi kunyiga ku button eri ey'akade akade kakwateko kalina okubeera nga kakyusiza kala ne kadda mu black bwe kadda mu black osobola okukwatako oba oli ku desktop
top n'okafuula n'onyiga all onyiga option ya all byonna videos eteekayo updates zonna mbanzikuwa ate nga njagala nkujjukiza nti olunaku lwa Saturday no yennyini ngenda bamba tusaako bagiyita boom party concert live. Yes, tugenda bera cricket over nga batusaako mwana mwala bamuyita Cindy Sanyu. So n'olw'ensonga eyo baganda bange Sandi yagadde mugisubwe njagala mwenna mubeewo mujje tunyumirwe. Gamba munno agambe munne nti Saturday Neco's TV egenda kubeera live. Tugenda batubaweereza live ku kivulu kya Cindy. So Sandi yagadde osobwe live gye tugenda okuba this Saturday. Obuziba bwe buti gwe manya Neco's TV ejabbe kutusaako live ekivulu kya Cindy kyonna ejabba ekikuwa. So n'olw'ensonga eyo baganda bange mpebaza okubanga musubscribinze ku channel yaffe mugende mu maaso no subscribinga abapya abajja mwebalire nnyo mwebalire ddala mwenna abasubscribinga mbebaza webaze ekintu kyemukola ky'amaanyi. Big up on yourselves. Kamberekereze mbaleetera clip eddako mu maaso awo temuvaawo.